ggwanga. Kano ke kaseerako aka gwanga ku ggwanga. Tukusagulira amawulire agookya era amasu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda. Wano mu The Inside Story, munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Amawulire getwongera atuliza okoleka nti tufuna galaga nti poliisi ey'eggwanga Uganda n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe bagenda maaso n'okuba nti beetegereza amawulire ge baafunye agalaga nti waliwo abatujju 3 batambula n'ebbomu banoonyebwa kkuba. Bagamba nti abatujju balina bbomu bali 3 bali ku mishoni ya kutuusa butujju ku Uganda naddala ekibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala. Tutegedde nti poliisi nga bali wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala baliko munnansi wa ggwanga Munnayuganda wuuno bamuyita Ibrahim Kintu myaka 28. Ono yagenda maaso n'okuba nti yakwatiddwa mu bitundu eby'Erubaga ku kyaki y'abalokole ey'Omusumba Kayanja Robert. Era bagamba nti tekinologi wa poliisi yagenda maaso n'okuba nti azuula tekinologi yazudde improvised explosive device IED mu baaga yazze n'ekisawo nga alaga nti kiringa mmere nga munda mulimu food fasika n'agenda maaso n'okuba nti yabadde ateeseteese okubaako obuzibu kumbe munda mwabaddemu bbomu. Kakati okusinziira ku mawulire agaliwo galaga nti poliisi omutujju ono gwe bayita Ibrahim Kintu yagenze maaso n'okuba nti yagibuulidde n'agigamba tuli 3 bannanga abalala 3 tuli 4 bannanga abalala 3 babasindise mu locations endala essaawa yonna nabo bali ku mission ya kuba kibuga. Myuka yogera poliisi kampani emirano Afande Onyango agamba nti mu kaseera kano intelligence etandise okupiikinga ebadde epiikinga information nga bwe batujju abali interested mu kuba era ne bakizuula nti omu ku bo babadde bamusindise kwe kusitukiramu ebitongole ebikuuma ddembe n'ebitongole ebyabambega ne batandika okugenda maaso n'okuba nti banoonya. Mukwano gwaffe atuliza kale nno otegedde nti waliwo obunkenke obutonotono oba oliawo ajukira nti omwezi ogw'omusanvu bwe gwali gugenda maaso n'okuba nti gutandika eggwanga Bungereza United Kingdom baavayo ne balabula ne bagamba nti waliwo obulumbaganya essaawa yonna obugenda okukolebwa mu Uganda. Poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ku gavumenti baavaayo eggwanga eriyitibwa Bungereza ne bagamba nti mulekerawo okutiisatiisa abantu baffe. Naye nga teweerebera nti ennaku z'omwezi nga 16 Juni omwaka guno gwennyini gwe tulimu waliwo abaana 40 abattibwa ku ssomero erya Lubiliha Secondary School mu bitundu eby'Empondwe Kasese Novemba nga 16 2021. Abantu 4 bagenda maaso n'okuba nti bafiire wakati mu bulombaganyi bwa bbomu ez'emirundi 2 ezatulikira mu Kampala okuliraana Parliament. Ennaku z'omwezi nga 25 Oktoba 2021 waliwo omuntu omu agenda maaso n'okuba nti afiire wakati mu bbomu yatulikira mu baasi ekika kya Swift Safari yali etambula nga egenda mu bitundu eby'Ishaka. 23 Oktoba omwaka 2021 bbomu endala yatulika mu bitundu eby'Ekomamboga eriko omuntu mulamba agwe yagenda maaso n'okuba nti ettaka. Kati nno tutegedde nti ebitongole ebikuuma ddembe biri ku muyiggo bantu 3 nti balina bbomu okusinziira nti ku ono gwe baakutte bantu 3 balina bbomu batambula nazo banoonyewa kuzitulisiza wakati mu kibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala. Kale nno osaanidde okwebeereramu. Gwanga ku ggwanga. Kano ke kaseerako aka gwanga ku ggwanga. Tukusagulira amawulire agookya era amasu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda. Wano mu The Inside Story, munda mu bisenge by'amakolero g'entalo.
ataddeko pal fm ekulira omuntu wa bulijjo. Ekibuga Harare eggwanga eritibwa erya Zimbabwe. Akaseera kano njagala okutegeeza nti gye tuukiridde katulabe biki ebiri side eyo. Uno mukulembeze Felipe Nyusi okuva munda mu ggwanga eritibwa Mozambique, Cyril Ramaphosa okuva mu ggwanga erya South Africa ne President Felix Tshisekedi okuva kwano kumulirano munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo. Bonna bakakasizza dda nti bagenda kubeera wali ku National Sports Stadium mu kibuga Harare. Anaku lwaleero enteekateeka zaatandise dda okulayiza omukulembeze akulembera eggwanga eryo incumbent Emerson Dangozo Mnangagwa eyazzeemu okuwangula akalulu mu kaseera kano. Kati ebintu bwe bitu bigenda maaso n'okuba nti bitambula wakati mu kuwakanyizibwa nnyo ab'oluvuganya gavumenti nga beegattira mu kibiina ekya CCC ekya Nelson Chamisa bagamba nti ono yadde ategese okumulayiza wabula akalulu yakwatamu kakwate tebakkiriziganya n'ebyo ebyagenda maaso n'okuba nti biva mu kalulu. Kaakati tutegedde nti eggwanga lya Zimbabwe kirikoze bataddewo baasi 6 okwetula eggwanga lyonna erya Zimbabwe. Baasi 6. Eggwanga lino lirina constituencies ezisoba eziri mu 210. Kati bagamba nti constituencies zino buli constituency bagiwadde baasi 3 ezigenda okuleeta bannansi bajje babeere president ng'akola ki ng'alayira. Anti Harare bamukuba hands down. Kati wagenda okulayirira mu kibuga ekikulu omwana yamuwangula, omwana w'opposition yamuwangula. Kakati kyakoze nja basoma nze sijja kubeera ku mukolo nga ndikozeka. Ataddewo baasi 3 buli constituency okwetola eggwanga eryo bagiwadde baasi 3 babaleete. Banyumira nga bajjira mu t-shirt. Baba t-shirt nga za kyenvu. Si za kyenvu eZimbabwe baba abaZANU-PF bakalaki. Baba wa t-shirt nga za kyenvu mpakyakulabirako ne babasomba okuva eSembabule ne babaleeta okuva eKapicura ne babaleeta okuva eri Elamo ne babaleeta okuva eMaracha ne bava eBududo ne bayingira City. Seba abaana b'omu City nga muli awo ne babayita mugende Kololo nga temugenda muli babi. Ne bategeka omukolo ng'ogwo ekololo ne mugaana okugenda ne baleeta abeeri. Okitegedde ngamba ndi Zimbabwe ekibuga Harare. Kakati bagamba nti omukulu kyakoze atumizza beewala. Bano ab'omu town beefuula busy tebanjagala balooza opposition be bamanyi. Katuleeta ab'omu kyalo bajje bali emmere. Agenda kulayira okuddamu okulembera eggwanga eryo bamuyita Emerson Dangozo Mnangagwa ekisanja kye ekyokubiri era ekisembayo. Kakati amawulire amalala gagenda maaso n'okuba nti gatambulira wakati mu kulayira kwa Pulezidenti Mnangagwa. Agenda maaso n'okuba nti akulembera munda mu ggwanga erya Malawi bamuyita President Hakainde Hichilema. Yakulembera eyavaako bamuyita Kyangwa Lungu. Kakati gavumenti ya Zimbabwe eyise Kyangwa Lungu eyavaako President Kyangwa Lungu ex-president. In fact eggwanga lya Zambia gye tuli Hakainde Hichilema yabakulembera yava mu opposition n'akola ki. Kakati Edgar Kyangwa Lungu gubayise eyavaako ekigamu okuba nti enkolagana wakati wona aliko Hakainde Hichilema yente abadde awagira oli Chamisa. Kati gavumenti ya Zimbabwe temuyise balirwana neyitoolye yavaako gubakolagana Edgar Lungu gubayise ate nga yavaako ono aliko Hakainde Hichilema. Omukolo gw'okulayiza President munne Emerson Dangozo Mnangagwa tebakoze eki tebamuyise ne bayitooli eyakola ki eyavaako. Kati kigamu okuba nti ono Hakainde Hichilema engeri gyafubutuka mu opposition n'awangula incumbent Edgar Lungu yewa opposition yawagira opposition ye kakati yafuuka wa government naye nti mu mawanga amalala awagira opposition era nti yabadde ayagala Chamisa yabaatwalamu nga naye bwe yewangula. Kati ab'eZimbabwe tekyabakoze bulungi nabo mu kumulumya kyebakoze invitation tebagimuwadde bayise gwe yaddira mu bigere ex-president Edgar Kyangwa Lungu nga bwe bitambula. The inside story. Essaawa zigenda kuwera 5:00 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa. The Anya Muslim Run is back! Don't miss the biggest family charity run in Uganda to raise awareness and funds to build the first Muslim babies home. Kids go for 25k. Get your kids from Pod FM. The Anya Muslim Run is back!
MTN Momo kikola sense bw'osuubula era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. MTN Momo kikola sense bw'osuubula era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Amanya gange nze Babirye Sauda ni muyizi ku Apple Skills Institute nkuguse mukola keki ez'enjawulo. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza mu lusoma lwaffe olutandika omwezi ogw'omwenda. Jangu weewandiise leero. Tusangibwa Old Kampala okulira agobye. Essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Gano mawulire malungi okuva mu Star Times oluwummula luno. Linyisa bukeyo ofuna omukisa okwewangulira school fees za 3rd term okuva mu Star Times. Tosubwa family content eteekateekeddwa obulungi okukuuma abaana bo nga basanyufu holiday eno. Zijjano nga Jim Jam, Baby TV, Cartoon, CBeebies, Toonami, NGW ne ST Kids. Changu nnyo linyisa bukeyo okiggale owangule school fees okuva mu Star Times. Tosubwa akalulu akagenda okulagibwa butereevu ku Makula TV okuva ku Lwokutaano paka ku Sunday ku ssaawa 2:05 ez'ekiro. Kagenda kutandika nga 25 ogw'omunaana okumanya ebisingawo. Upgrade to a stress-free holiday. Tusanyisa okulaba ku Brand Fashion ssebo. Engoye zo ze wasiimye nazo paakinze dda era ziriredde. Oh, kirungi. Ngenda kukusayirako ebitundutundu 50 nga we nasuubiza. Fantastic. Nkwongereramu ne saati ezi 2. Kisufunye ekyo. Kati ebyensasula. Yes. Nsobola okusasuza Momo? Nedda ssebo. Mukama wange ate ogenze komawo nnyongere nkusalire ku bitundutundu. Bwe kiba ng'okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu. Tekikola makulu okubanga tugirina. Halo, ssebo kati nafunye Momo. Kale kankomewo. Sasula oba gula ne MTN Momo olwo ofune cashback buli wiiki. Kyabwerere kozesa Momo app oba nyiga *155*3#. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. Okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Tusanyisa okulaba ku Brand Fashion ssebo. Engoye zo ze wasiimye nazo paakinze dda era ziriredde. Oh, kirungi. Ngenda kukusayirako ebitundutundu 50 nga we nasuubiza. Fantastic. Nkwongereramu ne saati ezi 2. Kisufunye ekyo. Kati ebyensasula. Yes. Nsobola okusasuza Momo? Nedda ssebo. Mukama wange ate ogenze komawo nnyongere nkusalire ku bitundutundu. Bwe kiba ng'okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu. Tekikola makulu okubanga tugirina. Halo, ssebo kati nafunye Momo. Kale kankomewo. Sasula oba gula ne MTN Momo olwo ofune cashback buli wiiki. Kyabwerere kozesa Momo app oba nyiga *155*3#. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. Okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune Aljannatu Ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1
4 noti 5 musanvu musanvu mukaaga oba kubira Sheikh Umaru Swidike ku noti musanvu noti 3 kinana mwemo mukaaga musatu 16 oba chairman ku noti musanvu noti 2 kinana munya nsanvu mu 2 ana munya. Aljannatu ghaya. MTN Momo chikola sense bw'osuubula era n'osasula ebyamaguzi ng'okozesa MTN Momo. MTN Momo ya bwereere ate nga waliwo n'akasente akakuddizibwayo buli wiiki. Kozesa MTN Momo app oba onyige *165*3#. Osasule ng'okozesa Momo nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Achatuliriza wena atadeko Pal FM ekula eri omuntu wabulijjo wabulenya wabuleda ani omuzire muran butugamba nti webale obwagizibwo eri okuzima shukran muzimba babies home nayo mulimu tegundagwa ne kumululi guno ogwokusatu jangu tubaliza amaka abana abatalina mwasirizi na kuzomwezi 10 September 2023 wali ku Uganda Museum okuva saa 12 z'okumakya funa kityo kakati ku Pal FM ya mitwalo 2 n'ekitundu abaami abakyala ya mitwalo 3 wano ku Pal FM reception osobola okugisanga ne ku AK Box Center ate gwayagala okugulira abantu bokite ez'emisinde wereza sente ku noti musanvu noti mukaaga nsanvu mu nyankaga nsanvu eri mu manya ga Pal of Africa Radio leta abana banyumire bouncing castles face painting n'ebira bingi ani omuziri muran ewagidwa Pal FM KFC Cairo Bank Marvin Pharmaceuticals Aquafina Edi Concept One Umma Nethuraya Islamic Media. Kakati aba big time gadgets bakujukiza nti wali ku Equatorial Mall bakuleteda akasimu akayitibwa kaguje nkaina storage ya GB 128 60 GB RAM erianda limarakenda ku 2 n'okusoba okuva e Japan ku mitwalo 24 bongera okujukiza nti kakati muna esimu eno ekyali katale era nga stock weri yayingidde okuva munda mu ggwanga Japan esimu eri original nnyo ate ku mitwalo 24 waliwo n'eri advanced kaguje eri advanced esawe nangenda gibabulira naye nga kakati bagamba nti genda ofune kaguje eyo GB 128 storage ate nga eri ku 4G network kitegeeza nti esimu eyo eri speed ekyenkanidaawo kitegeeza nti bw'oba ogikozeseza ku intaneti munnange edduka ekyenkanidaawo wena ataddeko Pal FM esimu ekikanga ebika nga Samusanga nabyo babirina abagamba nti kakati babituusizza babayita ba big time gadgets genda ofuna esimu eyo mbagambye nti Samusanga weziri mitwalo 2 kudda waggulu wegenda kufuna Samusanga ate ngeri original nga nnungi okuzaama ng'ogyeko kaguje babayita ba big time gadgets Equatorial Mall bw'oba oyamuka ng'oveewa kiseka ku mukono ogwa kkono ojja kubalaba basobola n'ogikutuusiza wonna w'oli esimu erizo 070M 12 948 070M 12 948 esimu eyo munaagikubako ojja kumanya ebisinga wonza no bagamba basooke bagikulageko nga bwefaanana kaguje esimu ey'omulembe 070M 12 Kigeya Africana ne bagamba nti kwa Park ugenda okubasanga omulyango emmotoka we ziyingirira bakutegeeza nti ddagala ekiwedde ekya ulcers baali zudde kwalina peptic ulcers bakuleetera Sonia Bonei alina gastric ulcers oliwo okufuna sympathodia gwatafuluma bulungi olubuto lwesibaga Senior Buchanan alina ekirwadde ekya gonorrhea bagamba nti oliwo okufuna labizia gw'omwami ng'ogazo prostate gland prostate cancer Prunus Africana wali ebyessabo de wabivaako ngongoli wali banaffe bano bagamba nti kabotongo akasumu bigere usiba mu febya chama gendo ofuna kasi Saberiana Kigeya Africana wali ku nyumba kubwa kwa Park mu bulyange modoka wezingirira bali kuzo 0 2 oba 0 782 2 Bamfekana Tours and Travel Company yegulidde erinnya Side mu Kampala ne Musonna bakuli abantu visa ez'ebikebe enjawulo n'okubalungamya ku pepa waka yenna abagala okugenda mawanga g'abazungu okugeza nga America, Canada, Cambodia, UK, Japan, South Korea, Netherlands nowe n'awulala wangi bannaffe abo bagamba nti weebali bategeka tours buli mwaka bakutegekera tour buli mwaka abagala okukola zi honeymoon mubeekwate bali wano ku Zainabu Aziza Emporium nakasero osobola kubira ku 0 705 847 oba 0200 9 2
35 Concofeed International Limited bagamba nti bazze kujuna gwo omulunzi w'enkoko baleese Gombo Stop Plus avumula endwadde zinamuta nga tezeze ku ndwadde ezikabya abalimi akairi gombe nga gombolo Newcastle ID ate mwana tu okukozesa gwe womala bagamba nti mwana wattu mwangu wa kukozesa bwomala okugema enkoko ze wayitawo olunaku lumu kwata Gombo Stop Plus muteeke mazzi ziwe wayitawo ennaku 5 ekizibu kijja kuba kiwonye bannaffe bano abayitibwa ba Concofeed International kati bagamba nti balina eddagala ly'emmere y'ebisolo so nga tena omusuubuzi osobola okubasanga bano ku Container Village mu maaso ga Equity Bank KJ Plaza edduuka liri Eke 10 077 295 077 295 Uganda Halali Bureau bole bagamba nti kitongole ekivunaanibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu by'etokozesa nga biri halali bukulika ebyokulya n'ebyokunywa abagamba nti beekwate ab'amakampuni mu beekwate bakakasibe mu kulwa nga biri halali ne bakujjukiza okukozesa ebyokulya bikakasiddwa nti biri halali bannaffe bano aba Uganda Halali Bureau essimu erizoonya emunnya 2335 nkaaga mu emu oba 0753 79 nkaaga mu mwenda sibyangu Dar Supply abo boba amata bagamba nti amata marungi temuli mazzi gwegala bongo yagala kusuubula beekwata basibyangu Dar Supply ekibuye webalinda mama masana fuuka senge kabuwa nsangi wajja kuba amataga bugafuna bulungi nnyo kakati ku noti 7 noti 2 Prestige Margarine yesiyaji omulembe gw'olino genda masono kuba nti munaffe weekwata alimu ekiriza kizimbo omubiri ababekere mu yunaka ekkiriza nnyo ofuna magoba agawerako mu maduuka no supermarket okwetola eggwanga ojja kuba nate omufuna bulungi nnyo nnyini ddabo ekyo bukyatambula tukyali wano mu ggwanga ku ggwanga katugendeko e Gabon gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku semazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo akyatuliriza webale nnyo webali eddala kakati otegedde wali munda mu ggwanga eritibwa erya Zimbabwe munda mu ggwanga eritibwa erya Zimbabwe ebintu nga ebitambula bagenda kulayiza era omukolo gw'okulayiza katugambe nti gwatandise dda wakati mu kaseera kano tujja of course kusigala nga twetegereza abiki ebiri side eyo naye ne wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Gabon njagala okutegeeza nti abawamba kakati Zimbabwe eyajja n'akalulu ke bagamba nti yabbakabbe eyajja n'akalugo bagamba nti yabbakabbe entebe y'omwana yaginyaga bunyazi Munangagwa agenda kulayira kyokka ne bano munda mu ggwanga lino eriyitibwa erya Gabon abajja n'emmundu jjajjuzi nga bakulembeddwamu omusajja oyo gwe bayita General Bryce Oligui Nguema agenda kuba ebirayiro olunaku lwaleero okulembera eggwanga eryo ng'omukulembeze bw'omubuuza nti bannansi bakulonze ddi nazze kutereeza nagenza okulaba ng'embeera egenda kutabukira eggwanga lyaffe nezijjantereze nazze kutereeza bamuyita General Bryce Oligui Nguema yabadde akuuma omukulembeze w'eggwanga ejjeri mukuuma President Ali Bongo Ondimba akaseera kano tutegedde nti akyali mu busibe ono agenda kulayira naku olwaleero akulembera eggwanga eriyitibwa Gabon General Bryce Oligui Nguema head of the elite Republican Guard yagenda okuba ebirayiro yagenda okuba ebirayiro naye kale bannansi okujaganya baajaganya ng'oli bamuwambye mutabani wa dadi okujaganya bannansi baajaganya ne beesiba ebisonero bagamba nti kale yadde nammwe era mulabika nga be kale kasitaavudde tunaadiiringa nammwe kati gano maje bagenda kudiiringa n'amaje kati ekisinga okuba ekyakabenje mu kaseera kano agenda okulayira mulimu ebintu ebinyuma okuwulira kati wulira kino oli abadde agenda kulayira nga bamumanyi emyaka 7 bafuga ewaabwe emyaka 7 bonga abadde agenda kulayira abafuga katulinde emyaka 7 tunamujjako mu kalulu tunaddamu ne tugasonda kati ono ye tebamanyi omanyi okulayira okulembera eggwanga naye nga tebamanyi alayira agenda tufuga kyenkana kimwaka
myaka 2 10 tebamanyi kati bannansi batanze tugaga ona alayira naye bannansi tebamanyi oli going wema bannansi tebamanyi paka B atosobola mubuuza kati babadde bamubuuza nti owaayi ogenda kutegeka ddi okulonda naga nti okulonda kwe kwaleese ebizibu n'okuwamba obuyinza ate kati ombuuza okulonda tegeera bulungi okulonda kwe kwaleese ebizibu bino byonna bye tulimu kati oyinza okungamba okulonda essaawa eno tosobola biri babyadde ebyo kati bannansi tebamanyi oba okulonda kulibaayo ddi azze mu ntebe munnamagye ekisanja kale agenda kulayira okulembera nga pulezidenti naye tebamanyi kisanja oba bwe bibeera kasita eggwanga ligwa mu mikono gy'omuntu nga musirikale mwami Museveni weno yajja mwaka 1986 katulabe wa 87 n'ategeka akalulu tekaliyo 88 Muzeeyi Museveni n'ategeka akaluluwa tuyingira 89 anakategeka nga wa 89 anategeka akalulu Muzeeyi Museveni nga wa netuyingira 91 92 93 kati awo ne batandika okukola simanya zaali nkyukakyuka mu ssemateeka w'eggwanga ne bamuteekawo 95 kati omukulu n'asiima n'agamba 96 kati naawo tusobola okulonda after 10 egyo bagiyita gitaliiko lisiiti sajja yasooka n'afuga 10 egitaliiko lisiiti egyo bagiyita nakuba emmundu emyaka 10 egyasooka egya mwami Museveni nga bagiyita nakuba emmondo kati najja mu 96 ne mumuwaaka mmwe giri simmwe mwamuwa giri emyaka bagiyita nakuba emmondo egyasooka emyaka gya mwami Museveni egyasooka bagiyita nakuba emmondo n'enoga siriza nnuma mu nsiko nafaafagana ne Obote nenfaafagana ne Lutuwa kati mungamba ki ajja n'atugamba tulonde mu 96 we tutandikira okulonda 10 agitufuza egitaliiko lisiiti kati embeera eno atuliriza mbadde nkokyakulabirako embeera y'emweno yeeri munda mu ggwanga erya Gaboodi omuntu bw'awamba obuyinza ssebo asooka kwekulisa mumanyi kyennakoze okujjawo oli mukimanyi kati asooka kubafugayo emyaka gitaliiko lisiiti bw'amala okwennyula onaye ng'asiima abategekerayo akalulu katugende Ukraine gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. atuliriza wali munda mu ggwanga eritibwa erya Ukraine mu kaseera kano tutegedde nti pulezidenti akulembera eggwanga gwe bayita Zelensky bona agenze maaso n'okuba nti agobye abadde minisita w'ensonga z'ebyokwerinda. Zelensky wakati mu night address gy'akola buli lunaku ategeezezza nga minisita abadde w'ensonga z'ebyokwerinda gwe bayita Oleksiy Reznikov bw'agenda okuba nti amuli pressing essaawa yonna era nga yalonze dda minisita omulala bamuyita Rustem Umerov yagenda okukwatamu ono atuliriza yabadde akulya kye bayita privatization fund y'eggwanga erya Ukraine amugobye minisita w'ensonga za defense agobeddwa ayogeddeko eri eggwanga n'agamba nti kyekyo musajja ono atututte ennaku 5 ez'olutalo yabadde agenda maaso n'okuba nti aluduumira kale tumwebaza byakoze naye it is time katuwaddemu omulala ono musajja gwageze maaso n'okuba nti awadde ava mu bitundu ebiyitibwa Crimea era nga kigamba okuba nti wakati mu minisitule y'ensonga za defense wabaddewo ebitatambula bulungi nga kigamba okuba nti wabaddewo n'ebyokulwanyisa ebibula nga babawa ne bigenda maaso n'okuba nti bibula kakati palamenti y'eggwanga Ukraine yerindiriddwa okulaba nti egenda maaso n'okuba nti ekakasa kyokka kigamba okuba nti Zelensky ayinamu obuwagizi obw'amaanyi ennyo asobola okulabika nti abamatiza ne bakyusa ne baleeta minisita omujja Umerov aleeteddwa minisita wa defense myaka 41 egy'obukulu yaliko munnamateeka yaliko omubaka mu palamenti ng'akiikirira ekitundu ekyo eky'Crimea
akulemberako State Property Fund okuva mu September 2022 era gyabadde agenda maaso okuba nti akulembera kati embeera bweto bweri kyukakyuka zigenza okujja ng'ennyonyi ez'omutawana zibayita F-16 ziteeberezebwa okuba nti ziri mu kkubo zijja era nti ono minisita w'ensonga z'ebyokwerinda y'omu kubakoze nnyo okulaba nti enteekateeka zino ez'okufuna ennyonyi zigenda maaso n'okubeera finalized kati amugjeewo munda mu ggwanga Ukraine kigambo okuba nti wakati mu bukulembeze waliwo power struggle beeyuzaayuza era n'amawulire gaategeeza nti waliwo abakulu ddala Amerika baakukutana nabo okwagala okuggyawo Zelensky abamu batunulidde move eno nga Zelensky bw'agikoze mu ngeri ey'okupanikinga oba oliawo nti ategedde minisita ono yandibanga omu kwabo abali mu musekeeterera aveewo ebintu nga ebitambula minisita nsonga za byakwerinda amugjeewo Russia ayina omwalo oguyitibwa Ismail gwageza maaso n'okuba nti akubye ate minisita president w'eggwanga eriyitibwa erya Turkey gwe bayita Recep Tayyip Erdogan bijjidde mu kaseera ng'agenda kusisinkana Putin bagenda kwogera bagenze eri mu kibuga ekiyitibwa Sochi mukulembeze wa Turukiya ono gwe bayita Erdogan gyagenda okusisinkanira munywanyi we gwe bayita Vladimir Putin boogera ensonga zibasuubidde okuba nti boogerako ziwerako omuli ne Russia okuddamu omukkirizisa akkirize emmere ey'ensaano egende maaso n'okulabika nti eddamu okutambula okuva ku myalo egy'eggwanga Ukraine. Mwebale tuliriza mwena abataddeko wonna omusinzira kakati ya Rabbi kale kansooke nkujjukize bannaffe bano Land of Milk and Honey Real Estate bagamba nti bazze okuyamba gwe banyini mayumba abali bize oba bapangisa nga bakutawaanya bakuyamba okubanjiza amayumba go saako n'amaduuka babayita ba Land of Milk and Honey Real Estate bakuyamba okuddukanya ekizimbe kyo singa bapangisa babeera bakutawaanya obanga toyina budde ate nga bagamba nti abaliwo tubadde tubeesiga kakati bebakwase banaffe bagamba nti era bakukafulu nnyo mu kugula n'okutunda amatakasa k'ebizimbe ate nga okukirabirira okukiddaabiza n'okukirongoosa okusobola okukikuumira ku mulembe nagwo bagukola beekwatira beesige osobole okufuna ssente mu kizimbe kyo ettaka lyo nga tuyombye nababulooka aba Land of Milk and Honey bakuyamba ku land surveying and documentation property development and management wekwati Land of Milk and Honey Real Estate bakuteekeko akasiko ku matama wenyumirize mu bugagga bwo nga amata n'omubisi gw'enjuki kakati bannaffe bagamba nti bayingiddewo okaleka nti byonna ebadde biganye ensonga z'ettaka ensonga z'ebizimbe zigenda maaso n'okuba nti ozibakwasa bali ku Equatorial Mall essenge namba 13 ugenda okubasisinkana ayina ekizimbe yeetaaga okugula ettaka yeetaaga okulitunda beekwate kakati benkuzigirira 057 47 12 057 47 12 ojja kubafuna abulungi tulina bannaffe aba Shakifa Travel Agency Hijja and Umrah basangibwa Mengo Rubiri Mwanga Road Sega wa Market Building bakuleetedde Umrah ya October December ne Umrah ya Ramadan songa Hijja ey'omwaka 2085 enteekateeka zaawedde nga gwe mulindwa bannaffe aba Shakifa Travel Agency bagobera ku visa ticket hotel ground transport byonna babikolako so nga services zaabwe nnungi bagamba nti bwe bakutuusa mu bifo ebyanukulirwamu Edouard Sheikh Ssekimwanyi Mahmoud yakulemberamu enkozesa yaffe ey'emikolo yeeyo ng'omubaka bwe yatuyigiriza bagamba nti ekyakasente ka Umrah tekakweraliikiriza akabeeyi keeko $10,000 eza Uganda $5,500,000 October Umrah Sheikh Ssekimwanyi Mahmoud akulindiridde ku ofiisi za Shakifa Travel Agency wali Emmengo Lubiri Mwanga Road Sega Market Building office zaabwe ogenda okuzisanga Shakifa Travel Agency destination of your dreams bafune ku noti musamu noti 4 10 noti musamu noti 4 10 9 ojja kubafuna bulungi kakati aba Apple Digital Experience 2023 mu Uganda okimanyi nti osobola okugaggawala ng'oyita ku mutimbagano YouTube, TikTok ne Facebook ng'okozesa essimu yo oba kompyuta yo jangu musomo guteekeddwa abakugu b'emitimbagano ogutuumiddwa Apple Digital Experience 2023 ogusookedde ddala mu Uganda ku Lwomukaaga nga 3 omwezi ogw'omwenda 2023 ku Hotel Kotorio okuva ssaawa 3 ez'okumakya olunaku lwonna oli muvubuka muyizi mwami mukyala wandyagadde okukola ssente ng'oyita ku intaneti jangu bakusomese bw'ogenda okukikola
kakati ojja kusomesebwa abakugu okuva mawanga ag'enjawulo n'ebitongole ebinene nga 3 kwotera ekotoli okuva ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11 okwingira emitwalo 3 VIP emitwalo 5 meza emitwalo 30 kuzira 772 mukaaga 318 oba 773 95 eno teyaweddeyo. Okay, kakati aba Muyanja Property Services bakafuluma kugula n'okutunda ettaka. Bagamba nti batunda n'okugula emmotoka yagala ettaka ng'olina emmotoka bakuwamu bakuwa ettaka n'owaayo emmotoka nawe ayagala emmotoka mu ttaka weebali ayagala okupangisa bakufunira ennyumba gweyagala okupangisa nawe alina ekizimbe ekyo bakujjambako okusololeza abapangisa.